Ebyo mu bijjawo ebyo biyitirivu byoli okufa. Kujja ka bantu bagenda malawo sumbuusa zo. Nzirese kati bwaziba ziweddewo. Ozimazeewo? Ndeese nnyana endyako bbiri mbadde nsuubira nti munaalyako emu naye loli abadde ate bubi okusingako. Anti kyalya kyaggulo omukazi yanoba. Mukazi we tanobanga gy'ali yakyala bukyazi. Ku Megatron kwoli subscribinga likinga ku amawulire agesigikana mukasa wano mwasuze mutya mbabuziza mwasuze mutya musibye mutya mwasuze mutya musibye mutya good morning good evening good afternoon obudde bonna bwotulabira nange muri mutya mwenna buli omujali oba tojawudde mu budde kati kye tugenda okukola gwagenda otandika obbabuuza lwaki otondo wadde abantu omanyi facts are bitter abantu batono nnyo bosobola okugamba nti kino kyandibadde bwe kiti ninaagwe nali ngamba luli nagamba nti City Council ebiseera biri nga mu Kampala toyinza kusanga mu kisaaniko toyinza mu Kampala toyinza kusanga mu kisaaniko kyonna weekiri abagamba mwe anti muli opposition mugira ki mwogerera biki ngamba ndi kati olabi a politicizing issue eyamba bannakibuga bonna irrespective yoli wa kibiina gundi oba gundi bagamba nti ebintu byali systematic nga bamanya nti temwali bino bya division biki naye nga City Council yonna Kampala anyirira atukula ebisaaniko tebibeera naye kati osanga awatumye ebisaaniko ne wavunda ne wagenya naye abantu lw'obutaagala mazima buli lw'oyogera ekituufu engeri gye wandikikoze nga bakulowooza ndi gweoyogera lwakuba kino olwana gundi ng'osirika n'amagezi ate baayigawo olwana gundi nze kati awo kyenkola nsikyovudde olaba nsirise n'amagezi gange agaagadde yampita nti mbadde njala oyogere ku kino oba ki bannaye muzeeyika gatto mu kuziika wagenze okuziika mama wasuna Beni saagenze lwaki ye yakajja waffe emirundi emeka okunziika nze olowooza nze okuva lwe nazaalibwa paka nenkana wano sifiirwangako nza nti siri wa bandi wagon omwoyo gwa Sseruganda gwakugwamu ogwa Sseruganda ogukola ku muntu kakati ogukola nawe ku muntu agukolerako kati gundi naafiirwa mbaziira ttone ne bwe kiba kyetaagisa kingenda kuba naye annoonya mu mbeera yonna gye mbaamu mbaziira ttone oba ttone mbaziira ye mu mbeera yonna gye mbaamu omanyi ovanga ku muntu akunoonya olw'okubanga takyakuwulira nze mbaziira ttone mwana muto nnyo kunze yajja noonya amanyi nawuliranga omusajja ng'asoma amawulire ku supa naye sikyamulira naye nagenda okulya eddoboozi lye nga ndiwuliddeko wano nkwagala jangu nanoonya nandaba nga noonyeza kumpa ssente akalimu akaliko ssente olwekyo kye yali amanyi kale oyo kati naye mba mufiirako nina enkola gye nagamba ndi musajja munaku ateeguya ate ndi mwavu alina essuubi omwavu alina essuubi yeggwe yenze kyova olaba nti era mujja muyiriba gyonna gye muba muli mba ndi awo ati andi jangu nze ate sigirina mulimu gwengaya nkolera ddala okola guno naguli efficiently bannange gundi bambi yabadde munaku wavu suna Beni ate waliwo omuntu afiirwa maama we n'atamukuwala ebyo biveeko ebyokufiirwa maama we obunakuwavu bw'ennyumba ye bwakomyewo bwonna maama we yagenze nayo nambwayo gye yabba yagibba oba ennyumba bagibba omuntu tasobola kubba nnyumba okimanyi Suna Beni maama we yabadde wali eri Suna Beni obusungu ne bujja musajja wattu n'abyogera maama wange afudde si mumativu ennyumba yange bagibba maama we yali agizimbye kati kikyataamatira yemusondera ssente omwana we bwakola ekintu muzeeyika gato ne bakibbeera omuzadde owulira bubi ennyumba please tulongooseemu ennyumba tebagibba ekintu kye babba kyekyo kati nga bwe essimu oli n'agikwata nadduka aba asobola ogibba kati tugambe bagikumpanya mu bukwesikwesi ennyumba yamugibwako bagimuggyako tibaba bamututeka ebibye mu bukwesikwesi bwe bakuggyako ekintu kati oli asobola okujja wano n'akuggyako buno bw'oyogererako aba tabubbye nyini bwe yaba abugikugyeko tugambe ennyumba yali yasulira bw'okakasa nti bwe baali omanyi kyekiraga omuntu nyini mmotoka nga gwalina kaadi yayo
ani yalina kaadi y'ennyumba bonna balina naye nga kuliko amannya abiri kati ogamba otya nti oli bw'aba yakirina omukubo aba mubbi anti Yesu na Beni agamba mbu jukira bagula ku Kamoga Properties era yamwogedde ne kulumbe nti agenda kufa bubi yagula bwomu soko olindeko Suna Beni si yasalawo enfa y'abantu aleme kusirwala ate naye ajja kufa bubi ate yasalawo enfa y'abantu kale kati ansalirewo eyange naye bumba oli omusajja kati mulekwa alowooza is he the first orphan in this world waliyo n'abaana bamulekwa nga maama we yafa amuzaala abo bagamba eki ekyokubiri abantu abamu balekerawo okwogera nga abatalina magezi toyinza kugamba mbu gundi oyo alifa bubi si gwe osalawo ki enfa y'omuntu olaba n'omukulembeze w'eggwanga asobola okusalawo nti gundi afe bw'ati era naye yeekuba mu mutima n'agamba nti amateeka gamulamule kati ate Suuna yasalawo oti enfa kati naye yayise ne kumulamuza asalawo enfa z'abantu anti Kamoga yakola bubi Suuna yagula ennyumba ettaka lye kati owenkayana bwe zajja Kamoga ngeri gye yamugulako n'afikisingako erinnya lya Nambwayo kubanga bagamba mbu kojjaawe nina kyenkubuuza omanyi nze bwe mba njogera njakala nnyo abantu obutalowooza nti saagendako mu ssomero ate ne bwe mba nagendako katono mu ssomero neewala nnyo abantu okulowooza nti gye nasomera namalira ki obudde kati byoyogera oyo olinga alaga nti wasomera bwereere nze nkugamba byabadde mu kuziika nange nkubuulira ng'omuntu kati eyasomako bw'oba wagendako mu ssomero ekimala ate bwe bakugamba ebyo tobigira gw'olina emmotoka kati basobola okugenda ne bafikisinga mu balo ku kaadiyo kojja kagatonze byenkubuuza byabadde mu lumbe kyembuuzizza kyo kiwulidde teriiyo at any given time ng'oli yagula ennyumba ploti oba ekyapa n'agula ettaka ne bagenda mu ewaligesitura ne baligesitalingamu omuntu omu tewali asobola kgenda n'ayongerako wakubiri without the consent of the owner kati gwe eyasoma n'atuuka mu university nze ataatuukayo kankusomesa ebintu ebyo tosobola kukyapa nga bamaze okuligesitalinga ewaligesitura teri muntu yenna asobola kwongerako muntu mulala ku kyapa kyo era ebyo kakati gundi byayogera yeewuddisa bwewuddisa omukwano gwali gwamulinnya nga baagalana ne bagula ettaka poloti ne bagigula mu bantu ng'amanya bantu bameka babiri kyava Nambwayo abanga kwali ekyokuba kojja kati nze ndi wano nina yo taata wange atunda ettaka naye tasobola kunteeka ku poloti ya mukazi nga nze ye omukazi tamanyi oba nanyongerako bwongezi tasobola kukwongerako obuyinza abujjawa consent agijjawa okussaako omuntu muleme kwogera bintu nga batategeera aleme kwogera anoonye ssente agule poloti endala azimbe enju ave mu byekisiru okwogera mwoli okojjaawe yamwongerako amanyi g'omuntu g'omusajja w'ebinyanyanyanya kisajja kyattu anti kati ekibaliko nze omanyi sigenda kukkirizaako n'olunaku n'olumu kunyigiriza muntu mukazi olw'okubanga gw'olina osobola okwogera tugende kale tuvunaane Kamoga mu kooti z'amateeka bw'aba akakasa nti gundi Suna Beni yagula poloti ng'agiguze bwomu oluvannyuma gundi n'ajingajiga n'ayogerako omuntu omulala tumutwale mu mateeka tumuwaabire nze kati ajje mukulembere tugende bamuloope omusango oguyingiddemu oyambe mulekwa munnange ate sijja muyamba lwakuba nti mulekwa kuba nze siri mulekwa kujja kagatunga oyina omukisa bazadde bagye bali mmwe mukikola muti abamu okufa owange gyali mmwe mukikola mutya okufa oli kuyita okwebaka ne maama w'okufa naye yamala kwogera ebyo naawe wamala kwogera ebyo nze munnange mulimu bye batantiisatiisaamu nze ndi muntu mukulu buli kimu mmanyi kirina ekiseera kyakyo naye all in all gundi aleme kuddayo kwogera mu bantu nti oli kojjaawe wa Nambwayo yamufikisinga ku kyapa bw'abyogera n'abamu baseka kuba abantu bayogereramu bonna balina ettaka bamanyi ettaka bwe lifunwa bamanyi omuntu agenda atya ku kyapa emitendera mwayita so tebatusirwalirako ebyo tubitegeera bwe bigenda Nambwayo teyabba kyapa tebamufikisingako mu bubbi byakolebwa nga baagalana naye omanyi abantu bangi bakola ebintu nga baagalana bwe batuuka mu kwawukana n'ayagala nga ekintu kye yakola kiri irreversible
kiringa kugamba nti ono ye ne mu banka nga mugulawo account babuuza nti ani gwe tunakkirizanga okusayininga ssente nga wadde omutaliiwo gwogenda olw'okuba oyagala nnyo mukazi wogenda omugamba nti ono mugenda okutuuka ku endi ovunaana banka mbu yakubbira ssente zo yakkiriza gundi okugyayo ssente nga weerabidde bye wasayininga ekya nga mugula ettaka wali oguze ku ttaka wagula ku poloti wagula ku mmotoka nagula kati basobola okuddira nanka ne bateekako olwokubanga mwayawukana ne mawejje ne bamufikisingako kojjaawe nga ye registra wa nankani nga ye registra mu registre mu central registry ayinza omwongerako kati ebyo bye batabalimba nga abantu abamu tuli bagezi mulimbe bannabwe mwe bwenkana okutegeera ffe tuli bagezi tuli babuufu pozi ng'olina issue ndala naye eyo its out gundi teyamubbako nju tayagitwala enju yali yaabwe babiri kubanga ne mu ttaka baalimu babiri kitegeeza Suna Ben agende waka yeebaka ewaani wooli mukalinaya yamugoba yamugamba nti ojja ne weebaka oyo amwagala ati obwedde apostinga ne maama we yafudde baagalana nnyo abagalana nnyo batya nga bamugobye ne kulumbe abamugobye be yali afumbiddwa omanyi abantu nabo bali era ne gundi yakyogedde Suna Ben n'agamba omubbi abadde azze ne bamugoba anti kakati ye Suna Ben yatategeera nambwe ayina abaana mu Suna Ben ayina tolaba nti Suna Ben tategeera ogamba mukazi gw'olinamu abaana nti omubbi wuuyo ng'ate enju eri gy'alimu mwasula n'abaana bo tovuma nnyo sivuma toyogera bigambo mwe mulowooza nti oli okufiirwa kimwongera kutegeera nedda obulumi alina bungi tetumwongera abantu obulumi nze nange nfiiriddwa abaana nfiiriddwa bannyinaze nfiiriddwa taata wange yafa naye seebalira mu bamulekwa kuba taata wange si yeyanzaala taata wange bangabayo bugabye ewuwe ng'era ne Suna Ben abaana nambwayo bwe yamugabira abagabire abaana mukazi yabakola ki yabazaala n'amugabira gwayagadde kyova olaba nze maama wange mwagala nnyo kuba ne bwakola ki ne bwe mba mu mbeera ki mu buli ngeri nsigala nga gwe mmanyi ye maama wange naye ate taata wange asobola okukyuka era bagamba omama wo nga talinafa toba nakika kakati nze nkirina kubanga taata yafa ate nga tewali acomplaininga nti oyo mwana wange kati Suna Ben okugoba nambwayo mukungubaga ati nambwayo yabadde agenze ziika nazaalawo ne bamugoba Suna Ben yamugobye ani yamugobye tiimu ye Suna Ben tayinza yabadde tasobola kukikola ye kennyini n'awaga Suna Ben yabadde tasobola kugoba ani nambwayo naye akimanyi mu mutima gwe nti nambwayo yazaala abaana be katulaki yabadde asapooti nga yagambye omubbi yabadde azze abantu ne bamugoba mu mwakakasizza muti anti omubbi gwe bagamba ye nambwayo babadde balyogera kati Suna Ben nga yakyogera nti omubbi nambwayo ng'omusezi agula essowaani tasobola kyogera ekyo muwolereza kakati nze nkugamba abantu singa Katonda amagezi ge yampa abalala ge bayita amatono singa buli omu ge yamuwa singa abantu beesiimye nze siraba balala we bayingirira mu mukwano gwa Suna Ben nagundi nannambwayo bwe baddamu kati n'osanga wiiki ejja nga batudde ku paabu emu balina bye balya banywa baseka gwe yayasamye bw'otyo ng'ogobaganya nambwayo kikulekawa mukimanyiiko nti waliwo abantu baawukana n'emyaka 10 ne baddiŋŋana gyebiri kujja kagati kati bano ababadde bagayula emimwa bwe batyo nga bagoba nambwayo genda abiki biki after all babadde nambwayo yabadde tagenze waabwe yabadde agenze kuziika maama wabba abannazaalawo jjajja w'abaana be kati n'olaba obusiru bw'abo abaamugobaganyizza nga bamugoba obutaziika ki nga bwebabuuza nti lwaki mbu yagira nabba enju bagibba bwe tulaba nti abantu abamu boogera tebakozesa bwongo obwabwe entalo ziva kakati weebuuze ate gwe yazza okuziika ate biri ebyaliwo nga tebyali wano mwe bafiiriddwa bikukwatirako wa nanti ebintu ebyo maama byamuteeka nnyo ku pressure kati ate oba maama gwe byassa ku pressure yeyafudde kati mwe mutandikirawo okugibanya maama wa Suna Ben mwe muyita muti abo abadde bagoba
omanyi ebyo byonna byonna mubitunulangamu nga tonnaba kwasamira mu bintu byotamanyi kikulekawa singa bukya ku makya singa nga ku Valentine eno bwe yabadde singa Suna Beni yavaayo n'ennambwayo mwaba yasamye mutyo mwandisigaddewa aba bikuweddeko amukoledde ekimuli kya nnyumba nga naye kya ssente awo abantu we batategeerera muyingira nnyo mu bitabakwatako ate mwagala nnyo okulwanirako abantu entalo z'omukwano olutalo lw'omukwano teruyingirwamu muntu mulala otyo mululekemu abantu aba babiri kuba ne yali fuse nga batandika batukisera ne bakimujjamu ne basigala aba ne baabika gwe temumanyi ntegeeragana Nambwayo na Suna Beni gye baatuukako Nambwayo kugenda ku kyapa temumanyi kakati kubona oli ambuulire nti bulooka ezasooka ffe twazitwalayo Suna Beni ne gundi era baali babiri ne bagizimba gwolowooza lwaki Nambwayo abadde yabeera mu nju eyo Suna Beni n'atakozesa maanyi musikamu ekyo nakyo mukirowoozi bwe banga enju ya Suna Beni amanyi gaaliwo olina akasuka ne gundi ne bakuba emmotoka ya Nambwayo ne bateekako abasikaali Nambwayo n'agenda amateeka ne gamugamba agende mu nnyumba kati amateeka tegategeera bano bwe bategeera abaasama mulowooza amateeka ge gatakola lwaki owagira omuntu otwala ebintu by'omuntu mu bukwesi towulira nti nkugamba amateeka nze mba mpagidde bwe ngamba amateeka gakola amateeka bwe gabulagazi nti kiki nti ono Namukasa yazaala mu Mawejje abaana 3 kyo nti baagula enju nga bali babiri ne Mawejje ne bagula ettaka lirino kati gwe bawa Namukasa omugoba mu nju agendewa n'abaana nga baalina babo abaana babo nti ngwe n'oyasama nti babo ne bagamba nti kale oba ogamba nti ono ye yakubbako ettaka tugende gye mwaligula ne batuukayo bagenda okutuukayo nga Nambwayo baali babiri mu kugula ettaka eryo ng'ekyapa kigendamu bantu babiri mu kugendamu amannya abiri ye registration gye baakola kati oyo yasinziirawo okugamba nti gundi Sema Property nti ate ye yateekako olwokubiri Sema Property yabeera eringa alaba bulabi muntu gwasanze nti kannyongera ono ku kyapa kya gundi muleme kukolesa butasoma bannange muleme kwogera bintu ebyo kati gwe kale mbuulira ku akawunti yo nga tebamwongera ku akawunti kwoteeka ssente ze okuba mu binyanya nga tebamwongerangako asula bweru yazimba nga ali ku lubalaza muleme kwogera bintu bya kisiru yazimba nga asula bweru mu binyanyanyanya anoonya busente azimbye kalinaye omukyala agitutte kino kyekiseera nakyo linnyo saidi ya Nambwayo nze ndi omanyi problemu eri mu bintu bya Uganda bannayuganda tebamanyi arguments balowooza nti buli muntu alina kujja nga awagira ye kyayagala nze ndi wakati w'amazima mu bantu bombi Suna Beni mukwano gwange naye nze tolowooza nti nja kugamba nti ne bw'aba akoze kikyamu nti yakola kituufu Suna Beni ensobi nkugamba gye yakola kugenda kugula poloti n'agiteekako omukazi babeereko bombi ate ng'omukazi yawasa muwase singa omukazi ye yawasa Suna Beni baali omukazi ye yali asikiriza Suna Beni nti mu kubeera nange kankuteeke ku kyapa Suna Beni lwaki yakola ensobi okussa Nambwayo ku kyapa manya nti amangu ddala nga wazzeewo emberebezi yonna oba embetesa amateeka gagenda kubanga gasimpasayizinga nnyo omukazi kubanga gw'olinamu abaana ate abalina ate okkiriza nti abaana babo kati gwe olowooza nti omukazi bamwongerako bwongezi okwo nga kundaga muntu yo tebamwongerako bo be batamanyi kubiwandiikako nandiki okumanya nga tomulina magezi aboogera mbu bayongerako Nambwayo ku kyapa Sema yakola ebyapa ennyumba eri luddawa kubana mmwe mwenna mwogera eri luddawa tugende mu ewakiso tubuuze nti ani yayongerako ono ku nankani kubanza akola ebyapa registra w'egiini w'ewakiso emyaka emabega gyonna muwala wange yabadde akolayo muwala wange yabadde registra w'ewakiso Namutebi
tugende tumubuuze nti wama ekyapa kino sema yajjanga ng'oli wali n'abikula fayiro ng'ofulumyemu n'ayongerako omuntu kisoboka mwe mulaba logiki kati mulaba bwe mulowooza bwe muba mutukozesa obwongo bwa mulaba kijja muleme kwogera bintu bya kisiru na binaayoleka nti temulina magezi bw'obanga olina amagezi matono waakiri gakozesa omulundi gumu osobole okumanya ekituufu ate lema kulowooza nti akubuulira ekituufu nti ali ku ludda lwa muntu mulala nze nkubuulira ekintu kubanga kyekyandibadde kikolebwa kyewali olina okukola bw'oba wali ogula poloti eyiyo bwewandyagadde okugula gye mulimu ababiri wandigikoze nga y'ababiri eno gy'onaazimamu ennyumba gy'oyagala okubeera eyiyo so seeyammwe neebeerako mannya go gokka abasajja bwe bakola otali ya maama nnyabo naye ebyo tubiteekaawo sooka osasire Suuna bambi tweyongerere Suuna Beni mukama musaasira yajjawo kubanga buli muntu yandyagadde maama waabeerewo ng'owange alina emyaka 97 waali akeera ku makya n'agenda n'alima bayibuli agisoma nga talina gaalubindi amannyo ge gonna agalina n'amaaso era awulira bulungi so nange nandyagadde n'abalala bonna bamaama baabwe babeere bwe batyo naye bw'aba Katonda amujjuludde nsaba akugumye Suuna Beni ate kireme kukulowoozesa nti ebisse maamawo byava ku ki nga bwe nawulidde mwogera ate Suuna Beni weewale nnyo abantu bajja kukozesa ensobi nnyingi nnyo nga bakuwaga bw'omala okukola ekyobusiru bo nga bakivaamu nga batandika gama Suuna Beni bwe boosigala bw'omu so nga bakuwaze onokola ekyobusiru so bwe bakuwaga n'ogoba maama w'abaana bo mu kuziika maama wo bwe biggwa buli lwe baba boogera gwe bakwogera tomumanyi ono edda so yakubanga bidongo olwokuze yakubanga bidongo so tokimanyi ndi yagoba maama w'abaana bano mu kuziika maama we bibali babanyumyanga bano abaakuwaga bonna abaali mu kuziika tebaliiwo so ebintu ebimu bwe mbanga mugenda obikola mulowoozanga ku some years later mukirowoozangako so Muzeeyi Kagatto egyo twabadde n'ekivulu elugogo kankulagako ku bimu ku byabaddeyo elugogo twabadde n'ekivulu mwe naani wali gundi nange nawulidde ki nate bwe mpulira nti mmwe mwabadde nakyo baaba ona munju w'omu abantu babaddeyo baliwo anti problemu eri mu bintu bino nze omanyi nava singa bwe ndiba nkola ekivulu kyange ngenda kugaanamu bannamawulire mpozi naawe weetegekera kivulu awo nze ekyange sikirinaako buzibu Kampala limu abantu obukadde oba 4.5 oba abayitamu buli lunaku 4.5 njagalako abantu 306 kati Megatron egenda kungulako tikiti temunazinga mameka tuli basatu sesatu engeri gye muyinza okuwagira gundi yange obadde oyagala tugule tikiti meka ninamu emmeeza eyakakadde kati ndowooza olaba kati awo olaba mbayiseeko nnyo musobola mmeka tiketi ordinary wa meka mwagala nedda njagala kumanya tumanye we tugenda okugwa ordinary ya mitwalo 2.5 ate mama 5 munazijjawa nga mukwata ku mulyango mugenda kujja n'ogwo 5 Munyabo National Theatre kati kankubulire Uganda National Cultural Center kwe kuli National Theatre National Theatre mugenda ku box office bilito buuza kashi yanti 5 nazijjawa kale kati gigule 5 weyo kizike omuzannyo bali n'enseekezi gugenda kubeera mu National Theatre Easter weekend mbakubiriza mujje mulabe enseekezi bwe zibeera mu bantu be mubeera nabo enseekezi bwe zibeera mu mikwano enseekezi bwe zibeera mu bakyala nga basamira ku bintu ebitali byabwe enseekezi bwe zibeera nga waliwo abakyala baagala abasajja babannaabwe nazo ziba nseekezi bangi nnyo gwe tolabangako nga oliawo olina mukwano gwo naye nga ayagala balo eyiba nseekezi
nga mutegeeza kino mukola kino muli kati nga waliwo n'ekiseera naawe wabeerera kumbira nyina kaakati musajja ali ku kyeyo wawayiiri mukazi we yamuteeka gindi ate naawe oli kuli kati oli ye tamanyi ndi alina enseekeezi so mujje ku national theatre Easter weekend mwanditadde musuna benne namba yo ne bazanya baya n'enseekeezi gwe kaakati oli waddembe kuba naawe ogenda kuwandiika ogugwo ojja bateekamu oba baleete bakole wano gundi interview nga batudde wano bombi nja kunoonyako kusuna benne ne namba omuzannyo ogwo gugenda kubeera mu national theatre Easter weekend yonna ate ne wiiki eriddako nga Easter ewedde ya 28 na 29 era gugenda kubanga weeguli mujje mwegulire ku tickets ezo n'abasobola okugamba nti nze wadde sijje nkuweere sente ziizino ziizo eza tiketi tuziwa abantu n'abasobola okugulira abantu tickets nammwe muli baddembe nga yo Megatron mugambye 2 VIP ameka oyagala VIP VIP ya 10 tujja kuleze 10 atona atona bigambo tuli basatu ezo kati baguzeeyo 3 ziri VIP omanyi be batula eri kugundi ezisooka 10 ezisooka Rose 10 ezisooka so Megatron njebaza ne sekwebaza bannange yemaze okugula tiketi 10 tiketi 3 je mitwala 3 n'abalala nabo mukole muto ne Kasuku naye yagamba agenda kukola ki Kasuku live naye agenda kugira naye okugula nankali yayo naye totubanja nge yazitutereseza muzeika babanze kino bw'okyogera nze wabanja TV Kasuku ngoli bw'onsuubiza ekintu nze nkugambye nti bw'onsuubiza ekintu mwe sikifuna muganda wange akusuubiza akira akuma a promise is a date ekyabadde Lugogo wakirabe enamba y'essimu bannange onanti onjogeza nnyo kikulu ontwala speed kale eri 0752 ana 32 0752 ana 32 gwenga abantu ogamba nti yes nze nguze tiketi bweziti esente ziizo kweye namba nze nja kubanga nzirisivinga era nja kudda mu kamera bwenti ngambe nti omuntu gundi ne gundi yaguze ngawe bagambe ndi Megatron yaguze tiketi 3 ez'emitwalo 10 bano bannange nnyo era kakati bwe tugenda okubanga twogera ku kivulo ekyabadde Lugogo kye baategese simanyi mu mwakitegese kyabadde kya Nobati Events Nobati Events naye ne Big Eye yamusinza abantu abantu nze nalabye bangi nze nabadde live ku kivulo ekyo anti babadde bakuwa ango ya maaso ate kati yawa ango ya maaso ekifaananyi gwe wagenzeyo saawa mmeka bino babikutte saawa 5 ezekiro nga namungi w'omuntu ng'abantu naye nze nga nalabye abantu bafuuye abantu nga bafuuye ng'oyinza n'okuzanyira mu goofu muntu yabadde kakati eyo naye kana ate bo babadde gundi we yayimbidde nalabye abantu nalabye abantu nga gundi ayimba labo muyimbi kye yekoze ku last nafuuka motivational speaker Lugogo yakutte akati naye ebyo mbikugamba bwenti temweraliikiriranga bintu byo ate mumanye nze nayogera when was that nembagamba nti people should know buli kintu kirina class yakyo waliwo ekisaawe mu nsi yonna bakiyita Maracanã Stadium kiri mu ggwanga lya Brazil kyajjulako omulundi gumu tekiddangamu kujjula lwaki kyajjula mu 1934 abantu 28 be baatuulamu Uganda yali ezannya ne Uruguay Brazil yali ezannya ne Uruguay ku final za World Cup era omupiira ogwo okumanya gwali gw'amaanyi nnyo bakomenteta ba Brazil beerabira nti Brazil gye bakuba nga bagamba nti omupiira Brazil ekikopo egenda kitwala erina goolo emu
ng'abantu babooze bajjudde kisaawe kijjudde ate kyali tekinnaggwa naye nga kijjudde 28,000 gwagenda okuggwa nga Ababrazil banyiivu ng'ate abali ebweru abatali mu kisaawe nga balowooza Brazil yetutte ekikopo kumbe bagikitutteko era Uruguay gwe mulundi ogwasooka okutwala ekikopo ogwo ng'ekubye Brazil naye nga bannansi banakuwavu bazibu basanyufu nnyo naye ng'ate babatutteko ki ebyo baasanyuka nga kuba obwedda commentator agamba nti Brazil 1 Uruguay 0 bagenda okulaba ng'ate omupiira guwedde ng'ekikopo bakikwasa Uruguay kati mu byonna kati essimu endala yonna bwe yandye pampalise endyegedezanyire mu kisaawe ekyo omupiira mubeeremu abantu abo teyandisobodde kubafuna erugogo waliwo bannyiniwo abajjuzaawo tujja giyita gazetted ki oba tugambe gazetted gondi artists abalina okukubira erugogo bajjuzeewo weebali bamanyiddwa nze nasooka kulaba oba Nwagi Nwagi mumulabanga ow'okusaagirako oyo muyimbi wa ddala Nwagi muwala wa Kabiito mumulabanga ow'okusaagirako naye munene nazzeemu okulaba ekintu era n'entya nnyo oyo omwana w'ekyotere eyo oyo saha oyo naye saha siwo nti wa mu mboozi kinkola bubi nnyo omuntu nga alina following ng'eya Alien Skin n'abaana n'eggaali ye naki bonna abo kuba tebasobola kusasula mu kivulu kye ne bakijjuza tebasinga abamu bw'omuwagira bali mu biyumba muki mu biyumba bitya bali Saudi ate oyo abalina abawagizi bw'ogamba nti abawagizi bange bali mu kkomera ate oba obayina anti abawagizi be bali Saudi Saudi waliwo ali Saudi nga tali mu kkomera tebali mu biyumba kuliko ayinza okukwata passport yendiriro kangendeko egindi koye ebigambo kakati awo anti kati kyeŋŋamba bwe baba nga bali eyo kati abo bo talina wano talinaawo ate ng'ekivulu akikolera wano okujja kulwali bakikoledde eyo gye bali Saudi mpozi booli awo kati bwe nkugamba nti bali mu kkomera mba mukyamu Saudi Arabia alina abawagizi naye nze kye neewuunya lwaki tebaagala kuyingira nina n'ekivulu ekirala kye nalaba wano ku Serena gye buvuddeko era abantu baagaana okugenda ng'ate omuntu oyo alina following nnene Ragadi yakola sho abantu eyo Serena etaweza n'abantu 300 oba abaali bamuwuliriza baafa apaana ate abamuteekawo yesimbewo nga mmeeya nga be basinga n'obungi ne ba MP mu gigundi be basingamu obungi kati Muzeeka Gatta olowooza ki ekigaana ebivulu bino kati ekyajjo waliwo ekintu abantu kye baakoowa buli lw'owalampa omuntu kye bayita omanyi waliwo ekintu ekifuuka nga bw'olaba gundi nga bw'olaba obusiraamu oba obukatuliki n'obuwalampa tolina kyoyinza kukola nekibeera successful singa owalampa Buganda kizibu okusucceedinga mu byokola yagiwalampa n'agivoola nga bw'ayagala ne bamugamba gwolabanga wano baba boogera nga wano ogamba nti kamba kubenga bino bye yayiira abantu gundi omuliro olaba kyali kyamagezi kunkuuka ye kyali kyamagezi tekyali kyamagezi ku mukolo gwa Ssaabasajja ne babagambako ne mwewanika ne mugamba nti muli baakabi abawagira gundi mudde wano n'abagamba mwabawagira gundi mudde eno kyetugenda okukola nti kibatwaliramu ebyo ebintu byebimu ku bintu ebigenda bigoba ki posi njagala nabagamba kino nze nawuliddeko omuntu omu ng'ali campaigninga gundi eyo ng'agamba nti bw'owulira ngo kyayagala essimu yo togenda erugogo bw'owulira ngo oyagala okudda nga tolina lubale togenda erugogo bw'owulira nga oyagala okugenda nga tebakunyaze tebakukoze kino tebakoze ki ng'ali ku gundi ku media house emu ng'asekeeterera ekivulu okwo tekwabadde kusekeeterera kwabadde kulimirira oba kudicampaigninga okulemesa abandigenzeeyo okugenda n'abagambe ebizibu ebisobola okubeerayo nze nali mulabi wa mupiira nalaba liigi ya Uganda okuva 1973 emipiira gyonna egyabeeranga ennakivubo tewali gwe saalaba okutuuka mu 1977 nga buli lunaku buli mupiira ogubeerayo ngulaba
ekyangobayo natandika okutamwayo mu 82 ng'abantu batandikiriza okukasuka amayinja okuvaawo neŋŋenda nga ŋŋendayo kubalirirwe emipiira nenjivaamu olw'ebyo kati effujja erigenda likolebwa omuntu agenda okukola ekivvulu ligoba abalabi mu kintu ekyo omuntu agamba nti olaba azze n'ajooga omuntu bw'ati ne bw'ati egindi naye bwe tunaagenda nga ye yategese ekiki tagenda tutuga kati abantu yendowooza gye balina naye ate nze njala kubuulira oyo omwana ate muntu mulamu abantu bamulaba bulala bamutegeera bulala bamutegeera bubi bw'amala okubeera n'abo banne baabeera nabo be bakambuwala ne bakola ekintu naye mmwe mwali mulabyeko nga yakola effujjo nga ye alien skin nga ye Mozaika Gatobo olagira nti kati nze ne kugamba kuba mozoluyi nze mbayi kuyinsati nze mu violence gwolinako olunaku lwojjukira nga alien skin atudde wali ayina baalagira nti mugende mukole kino kunze ng'obajjukira kunze gwe yakola yagamba abaana mumulabiseemu ne bakola bati ne bankuba baali luddawo ne bansikasika ne babacyaja yange baali yogera omanyi saagala nze njagala kugamba firimu kyogambye kiri bwe kiti nti wali okirabyeko nenkugamba nali nkirabyeko kuba yekenyini yayogera ng'akoze bw'ati emikono nga muli luddawo yatuyita okukola interview ewuwe naye olowooza abantu tebalirowooza nti gwe wagenda ewuwe omuvoolereyo kuba wava gy'ova n'otambula n'ogenda wa omanyi bw'obanga oyagala okulwana okuyomba ne mujja oba omukube ate togenda nga wuwe Mozaika Gatobo ompita n'ongamba jangu interview tugikolere ewange bwe nzijewo olina kunkubirayo yakukuba yetewa order bali bankuba wagenda wamulopa ku poliisi nalopa naye tebalira kye bakola walopa ku poliisi yawo katwe tugende naawe ekibuli tugamba ekibuli abakwasisa empisa mu poliisi nti ono yalopa omusange katwe nga alien skin akubye nagundi namukasa ne batafaayo emisango mingi Mozaika Gatoze mukwano nze kyenkugamba kirala ate naawe ŋŋamba birala kati tugende ekibuli oba tugenda lwaki tomanyangako nti ekibuli basobola okufolowinga poliisi gye walopako singa aba tekuwadde buyambi okimanyiiko gwe okimanyiko nti singa ogenda ku poliisi ne bakubuzaabuza gwe ogamba omanya nti omusirikale namba bweti ne bweti gwendopedde yayingiza omusango naye bwe ngufolowinga ambuzaabuza gwe kyokola ng'ogamba osi station bw'olaba yeebuzaabuza ng'ogamba DPC bw'agaana ng'ogenda ekibuli nga bagamba nti munnaye nalopa ku poliisi gundi omusango gwange gundi ne SD namba yiino naye bambuzaabuza ku kintu nakubwa nakola ki nagende oli yampita okukola omulimu nankubirayo bukubizi teri yali waggulu w'amateeka ekyo Mozaika Gatobo mbadde bambisi anti ebyo byebintu abatasoma nnyo bye bamanyi abaasoma bye babuusa ki baba basoma balowooza nti oleekaana buleekaanye waliwo law must take its course kati oba ekyo badde tokimanyi ekyo genda okikole olime gamba ndi gundi yankuba olekaawo ensi ejja gende kuba abantu badde nina kyengenda okwogera naye already ndi mu ntalo kansirike nedda kyogere olinga bwe yagenda n'amenya mu nnyumba yamu ne tebamukwatanga palaso abantu anti kati ekiviirako ekyo kati ebintu waliwo emisango egibeerawo abamu ne balowooza nti abanaagamba batya nga tebagamba nga gwe olina kyotuuseeko gwe genda ofolowinga omusango bagutuuke ku nkomerero naye mmwe baba bagamba nti komawo ku lwokuna nka sirina gatambula nga muddamu ebyo munkoyo okwewuuba era bakomplaina nti bangi nnyo emisango gyabwe gifa kubanga poliisi ebayita ne mutalabika ne babagamba mudde lunaku gundi gwe n'olabanga n'otandika kuwoza baalidde bantambuza nedda gweddayo naawe obalabise yes nze sobola kulopa ku poliisi musango nibanemesa nombuzaabuza tosobola kuba manye okuva ebintu gye bitandikira wansi paka gye bisembera bannange nga tuvudde ku oyo muyimbi abaana ba intaneti empisa nga zibaweddemu bazirina ddi kuba kati mbuulira we babeerera nazo olumu babaamuko n'empisa naye kye baakoze General Loyiso Wakirabe Mozaika
naye mwanyinaze ekyo nabadde nkyogera bulunye nedda njagala tumanye kino nze mwanyinaze nina interview emu gye nakola neŋŋamba yandibadde amanya wagenda bwanyi bw'oba ogenda kuyita mu Nankani bw'oba ogenda ekiteezi kitwale nti abaana abo yali ayita kiteezi omanya ekigenda okuvaayo either you go with some water to wash your hands to wash your body ng'omaze okuyitawo buli kakati olowooza lwaki General Nalweyiso yavaayo okwogera ku baana abo kati ate bino byogererako General Nalweyiso ekyamwogeza ku baana abo eri gundi parade eyaliwo ku kitebe kya Nuupu ku mazaalibwa ga Bobi Wine n'ayogera atya kati kino nkikugamba bwe nagamba Bobi Wine akuza bayeekera ebyo bintu tebikkirizibwa yayogera ebintu bingi anti nze wembuuliza nti ye okufuuka Jeno yabufuukira wa naye yava mu bantu ba bulijjo n'agenda mu buyeekera naye nze nga ovudde ku ekyo si kyempagira ekyo naye mu byonna nti Jeno Nalweyiso ekimugizisa ekyo bali kuvoola mukama we bakola ebyo ng'ate mukama we waali tabyagala sikyo kati naye nabali balina mukama waabwe ate Jeno gwe yabadde avoola kizibu nnyo oli okulaba voola mukama wo n'otajjayo naddala gwe bw'obanga omanyi nkubuulira kino bw'obeera ng'omufumbo togenda nga bakazi beetunda we babeera bagenda kukuvuma bakusensebule nga bakubuuza oba olowooza nti bo tebaagala kuba bafumbo bakuwemulewemule General Nalweyiso okwaŋŋanga abo abaana abatalina kye bafiirwa ne bwe bakuvuma ne bwe bakuwemula yali nsobi etaalabirwawo era nze nsaba busabi Mwanyinaze aleme kuddayo aleme kubinyegako obiviirako ddala kubanga after all twali tufunye omukisa nti omwogezi w'amagye g'eggwanga omwogezi waago yali amaze okukyogerako kati General Nalweyiso yali takinyega kubanga yayinsalutinga bali ate omanyi bw'oyogera ku muntu abantu gwe baagala gwe kati oba oyagala okulaba nti ate abantu bakambwe ennyo okumanya nti mu nsi abantu tebakyalina mpisa gwe vuma kwabaka kati waliwo buli omu gw'alabanga kiyamusingira singa obeera ku raale ya NRM n'ovuma pulezidenti w'eggwanga kyekiddawo singa mubeera ku raale yakulonda ba MP n'ovuma MP omu oyo abaali awo ku raale eyo kiki ekiddako mboko abaana bajja kukulumba nga bwe baagala buli omu akulumba mu kiti kye ekinaakulumya nze nawulirako oli ng'atuuse n'okugamba nti maama wa Nalweyiso singa afa singa Nalweyiso bamukuba ennyondo simanyine ku mutwe n'afa omulese nnyina ow'emyaka omuntu omukulu bw'atyo mumulese naye ebyo byonna byonna abantu babikola lwa busungu bwe baba nabwo ku ngeri gy'oyogedde gwe byoyogera olw'okuba gwe obyogera gwe tebikuhaatinga bihaatinga gw'obigamba naye obusungu buyitirira abantu bwe batyo singa babaleka kaakati gwe baali bapimye ekipimo kikwe bulina okukoma ye yabyo ne General Nalweyiso yayogeranga nga ye tamanyi nti byali bijja balumya naye ate nga abo abaana abasinga bali desperate bo nabo balaba naawe awolereza byokola tebabinyumirwa gutolowooza nti waliwo ekintu kiyinza okukolebwa nga mwenna mukyagala nze mpozi kyenvumirira mu byonna kwe kukola ebintu bye baakola nze byendaba nti biyinza okubaleetera obuzibu biyinza okuleeta obuzibu bitya at any given time teriyo president ne bwali bamulungi atya ame commander ne bwali bamulungi atya asobola kukkiriza bantu kukola kintu kirabikanga ekimusekeeterera bantu kukola bintu birabikanga biyinza kujjawo enkola ye gyakola kati towulira General Nalweyiso ekimujjayo kiti gwa parade kuba bo parade baji owuninga bo bamanyi byabwe naye mpozi ate kyebataatugamba nti omuntu parade zikolwa kubanga nze amasomero gonna gakola sports day ne gakola parade naffe twali ba scout ku ssomero nga tukola zi parade naye namwe babatwala batyo
naye nze enjogera gye nawulire yayogerwa embi ennyo ekintu ekikyasinza okuba ekibi kyesaagala baddemu bantu kukola na kwogera kwe kugamba ndi mwe mulijje mubulamu bubuzi ki kino nze nayingira ebintu by'obuyeekera mu 1908 awo awali Galiraaya walingawo enanka bagiyita Eclipse Night Club. Wayingira biki? Obuyeekera. Wayeekera ko kugwanga muzeeka. Anti nkugamba mu 8 wali nnyoko yaliwo oba gwe waliwo. Kinkugamba nkimanyi. Naye ebintu ebyo byali byetagaluli nga mulina bagiyita nga yali common cause. Kuba bonna ebibiina byonna ebyali bikitandise byali birina cause emu. Naye olwaleero nga gundi emaze okusitabilizinga nga gavumenti bweri era nze kyovula bwolutatuuka wano mu 1986 nze nembivaamu buvi ebyo nemanye gundi nekola ki nenjiggalawo kuba ekyali kintu tekyali kimaze okukola ki okuggwa nze kuba nali siri wiringi ngera saali rede kubeera mu magye nali nsobola kuba mu buyeekera era bwe byatuuka wano 86 twagenda okuyingira mu mwezi gw'omwenda nga ebintu nabikoowa dda buli kimu kuba nali saagalira ddala kuba w'amagye. So ebintu bino bw'oba oyagala salawo olumu oyingira amagye naye ebyo bw'oyogera mbu kino mu bulamu kino nakiri mubeere ddala musobola okukola ekintu kyonna nze ŋŋamba nti buli kino nkyogerera wano. They are going to suffer the consequences. Ekyo nkikubuulira. Bw'oba wali mu bifaananyi ebyo nga weeraga nga bw'olikola ki bye mwalinga mukola byonna. Naye muzeeka gatto nze ndaba ekyo ekintu kiri nnomo. Kakati ojja genda netubeera wano mu layini zaffe. Anti kati a moment. Nga bw'olaba nti kiri nnomo. Ekirungi oli munnamawulire ojja genda oyimirire mu maaso ga commander in chief omugambe nti ekyo kiri nnomo. Mulimu ebintu especially mu magye ebyakolebwa nga tebiri negotiable mu magye. Njagala babuulira kino bw'oba oli mu magye nga muli ku parade board muntu akolera ku order abantu abo kakati bw'olaba wali ku kitebe be bataddewo bo tobanenya nti lwaki muli wano babalagidde nti mugende mukole ki ate bwe bakulagira tobuuza nti ani agambye eki bagambye nti funga muzigo by number mugenda ku operation bweti ne bweti ofukola ki gundi babalagidde bakati bagenze kati tewali muntu n'omu security yeriwo abali mu parade bali luddawo lwaki tebagenda ne babagobawo kakati kyeyongezako kugamba ekyokubiri nti beekwesawe nansana temugira nansana bwafande bonna babeera kakati n'ekirala kyemmanya bwe bagambanga nti abantu mwenna amagye gaba amagye kyembadde nkubuuza nti bwe muba mwali mbalabye ani yali agenzeko ekololo ku mikolo baduumira amagye nekateka kune mundu nekakola gati naye wali owulidde yabuuza kabeewo emabega nti bagambye eki bawuliriza order ate amagye gaakula bulala ne bw'obanga kyokoze kyekikyamu abasinga obungi nga be bakoze ekikyamu gwakoze ekituufu gwoba omukyamu. So bwe baba bakugambye nti ebyo manyi bwe baba bagambye nti ebyo biveeko kuba bajja kubaduumira abaduumira bamuwuliriza nnyo okusinga ggwe gye bajja bagamba nti mugende mubakuba emiggo abantu abambadde bwe bati ne bwe bati nga kyokka kye baagala muleme kuddamu kubyambala. Kati muzeeka gatto gwe yaliko omuyeekera ekintu ekyo ekyakolebwa ku kitebe kya Nuupu kyali kirina threat waliolabawo any threat? Ebintu si threat as such ekintu ekyo njja kyogerako mu angles eziwerako twebuuza bye bakola bali professional oba tebali professional. Ebyo bikolebwa ba professional baabyo era nanaabikola
ateekwa okuba nga amanyiddwa nti omuntu gundi is instructing people in such and such a place for such and such occasion. When they have an occasion, what occasion were they preparing for? Birthday. How many birthdays have been celebrated in this country? Are they all celebrated in that way? Does it need people to go and get such uniforms to celebrate a birthday? Ebyo byonna byonna bwemba mugenda okukola ekintu mbitunulamu nze nja kubuulirako kino. Twali nga dokita tannafa olwatukunze atugamba tuli bamaanyi nnyo tuli bamaanyi ne batusindika ne batugamba nti kati kugenda mu lubiri. Mundu yatokota emundu yatokota naye nagenda okuvaayo nga sisobola kunywa kagiraasi ka butunda n'enkamira ku mbeera eyaliwo. Ebintu bino kye bibeeredde ebibi kati awo ffe twatandika okuba nti batutwala Kirinnya Mutikka supiidi nga buli woobeera olaba bakola ki naye ng'eyabaduumidde ye teri yayinza kuva eri n'amukwatako. Mulina okumanya nti bwe muba musamba omupiira bafa nnyo ku gwe bayita asingamu okumanya omupiira amateeka gamuprotectinga. Kimulimu mulowooza amateeka gasinga kuprotectinga ani? Bwe mulimanya ekyo mujja kubanga mutandise obulamu obulungi mu nsi ejja beeyagalizamu. Kambabuulire, yes kati nze nawulidde Jeno ng'ayogera nti omwana omu n'abasajja bakulu nga bamugoberera Jeno ne Loise ekyo kyabadde kikyamu kubanga naawe wamugoberera yali muto abakulu bonna abaali basinga obukulu sibe baali bamukulira naye bamugobereranga naye bakulu olw'okuba yali alina ideas ennungi ze baali balaba nti nnungi. Naye kimu byonna kye muba mumanya nti amateeka gonna mu nsi yonna gaprotectinga omunene abaali waali wonna era wegalabira nti kati ate nti system etandise okudistortinga bamukwata ne basooka bamugiramu bamubuuzabuuzaamu ebibuuzo nti owaaye bino byokola kino ki kino era ndowooza mubiraba kati ate tewaliiwo kintu kiva buvi eri kakati ebyo mwamaze obbiraba ebyo byonna. But when your children oba abaana bammwe oba batabani bammwe baganda bammwe bwe bamala bakwata nga mugamba nti babakwatira ki bwereere bambe bafe otusoja anti bakojja kagala bakola ki babawamba anti kati babawambira ki gwe nga tebakuwambira kakati omaze okumanya ekibawambisa why do you go there ate bategeera nti bagenda bawamba kakati babaguddeko kiyifu n'abagenda okubba bonna bagenda okubba nga tebamanyi nti bajja bakwata ne bwe bamala okubba baba tebamanyi nti bajja kola ki naye gwe ku Uganda eno bwefaanana kati embeera gyerimu kuba ebyo tebyazze nti Uganda yabadde ntereevu nnyo mu buli kimu nga kiri smooth era embeera eyo ebaddewo naye nga buli lukya abantu beekola ki balima ne batuuka nogamba nti ate bano baawano bokka ate balwakuba beegindi kati ebyo embeera mmwe mugyereetera bw'otuuka okugamba nti nze oba ozannyirako nja kutuuka okutemako omutwe talinda gumutemako gwe ne bakukwata oleme kutema ku bantu ki kati gwe bogamba nti oba kati bano bokka bavudde wano Kampala wokka kati yalinde mumala okuŋŋaanya abantu miliyoni 2 ali basobola aba alina okureactingirawo there and then bw'aba nga ddala omulimu gwe kati tolaba ngaawo twabadde embeera bwe yabadde. Uganda erina ebitongole ebiwerako era nabadde nja kubyewuunya nnyo bwe byanditunudde obutunuzi. Erina CMI erina JAT erina byonna SFC byani era bwe bamala obbakwata nga babakwasa poliisi nti bano kuba poliisi eba tekyabasobola olwo nga babagulako musango ki poliisi yemanyi yo bagikwasa kuba amagye tegamanyi bya misango go gataayiza olw'okuba gakuuma eggwanga lyabwe gataayiza
nikakwasa poliisi. That's mu mbeera ey'amateeka. Kati gundi teyazze. Nyanzi taliwo. Taliyo. Anti kubuuza Nyanzi gyaliyo bataliyo. Bamaze ne bamusuula nga bamaze okulaba nti ekiri wathe mu byakola. Ne balaba nti ndowooza ati yabadde talina kigendererwa kimu. Niba mulika. Segeza ne bafuutuse gye bagenda. Bajja baleka. Kuba bali abaana si balaba mu. Anti bwe banaakizuula nti tebalina ki. Anti ekibi kankubuulire. Kati ojja kulaba bano olaba ekibinja nga bino bye bayita eggaali. Omanyi buli omu alina eggaali kati eggaali y'oyo. Eggaali ya principal yeeyo. Kati bwe bakunyweza bwe balaba nti tolina buzibu nga bakuta. Naye ate ye nga tebamukoze eki. Kyo kimu bamulina okumanya nti amateeka agasinga ga protecting omunene. N'olwekyo buli kyoba okola nga kirimu omunene wo gwolaba ndi munene wo omanya nti ye amateeka gamuprotectinga ate kyakubiri ye kamera zino zonna ez'ensi ziba zitunudde ku ye bagenda mukola kiggwe tebakwogerako nakyo okirowoozaako bw'oba tonnakola kintu kyonna. Saagala abantu banfune bubi nti nvumirira bali oba mpagirewo n'oba mpagira oli nedda. Nze nkubuulira nkuwa ndowooza yange naawe oli waddembe okuwa ki eyiyo naye nze bwentyo bwe nkiraba era bwe mmanyi. Mulina okufaayo abaana abasinga nakyogerako ng'omwaka gutandika nti abantu mubeere beegendereza nnyo kuba wajja kubeerawo ebintu bingi bye mubadde mutasuubira era tetunnagendako na myezi 3 ne mutandise okulaba buli kye mwabadde mutasuubira mutandise okukiraba. So nabagamba nti abaana abali wakati w'emyaka 18 paka ku myaka 35 mube beegendereza nnyo mu bye mukola kuba musalawo bubi musaza muli bantu ba bandi wagoni temwerowooleza mugenda nnyo olw'ekinyumu mu bintu bye mugendamu mubyegendereze nnyo. Waliwo gundi gye nali njagala abantu batandika okwanalizingako obuzeeni mu famire yammwe bameka abalina ennyumba. Famire yonna okuva ku kitaawo oba ku jjajjawo bw'aba waali nze ate nga waliwo famire nga bo buli omu alina kakati gwe naye ate naawe ogendera kwabo. Ate olina okumanya nti lwaki kino kati gwe oba oyagala gamba nti nze njagala kino nga gy'oli ogambe nti yanze njagala ku kino olaba oba banaasobola okuteekawo so nga wano bwe muba muleekaana bakuteekawo bakutadde. Nakyo oyinza olina okumanya nti ndiki mu kino ekigenda okundeetera ebizibu nakyo olina okukimanya. Bwe munaaba temulowoozezza mujja kusigala nga mulina ebizibu nga mufuna ebizibu oluvannyuma mugambe nti gundi batukola bwe bati batukwatidde bwereere naye okujja okutuukawo bakwatira mmwe bayita ku bantu bameka nga tonnagamba nti bankwatidde bwereere. Abajja okukukwata okuva gye bava bayita ku bantu bameka batuuke ku ggwe era lwaki batwalawo ggwe mu bantu ababeera bali surroundings awo lwaki ggwe olondebwamu. Lowooza nnyo bw'oba tonnakola kintu kyonna bandi wagoni ejja kusuula awazibu. Mulekerawo okulowooza nti ayogedde ku nsonga gy'oliko aba mulabewo. Waliwo abajoogerako olw'okubanga bakulumirirwa oleme kugwa mu bizibu bwe bityo. Ebizibu bwe mumala obbigwamu ne mugamba nti babakwatira bwereere bwe bakubuuza nti baakugjawa gosooka n'okkiriza nti sirina kyenkoze tiwo tolina kyokoze nti tukugjeewa lwaki nga tebaliwo baana be banona ku ssomero kuba naye wakuŋŋaanirayo abantu bangi ate ne ku ssomero batukola zi parade ezo naffe twazikola ate tulina eno gye twalina eyo abascout nga tubadde bwetuti nembooko ne bakwata n'emiyini ng'emmundu na biki nga abo tebabanonayo kubanga aba instructings tabagamba nti mubulamu kino mukole kino. Abalala abasinga mmanyi mujja kumpalampa naye era mujja kundekawo nja kusigala nga njogera ebigambo ebyogeddwa bya muntu nga Ssekinoomu singa ffe channel nze byenjogera nabagambye dda nagitaddemu dda disclaimer nti bino byenjogera
mbyange mbyogera nga nze bwe mbiraba. Yes. Sigamba nti bw'oba okola gwe bw'oba olina by'oyagala okukola gwe kola ebibyo. Wabula bwe binaaba bimaze okubaawo ojja kujjukira nti Ssematimba yayogedde bw'ati. Yayogerako bw'ati. Kuba byonna mbirabiko nze nina omukisa nti buli gavumenti ebaddewo mbaddewo engeri gyebeeramu gyehandolingamu situations zonna kati nze tewali situation gye simanyi gavumenti bweyinza kujja ŋŋanga. Ekyomukisa zijja ate era wendi era mbeera omu ku abo abajja nazo. So nze mmanyi embeera bwe bagihandolinga n'olwekyo olina okwegendereza ate muleme kulowooza nti oli olw'okubanga omuntu asobola okusirika ng'ayagala alabe obanga mulina amagezi oba temulina. Bw'akizuula nti temulina n'agabateekamu lwampaka oba bw'akizuula nti temugalina n'akola kye balina okukola abatagalina. Nga bw'onagamba omwana nagambye yoza engoye zino nagambye tozannyira mu ttaka ki ekiddako bw'omugambira emirundi emingi ng'omukuba aidha nzijawo ebyo byazannyiramu bwe mba nga abadde azannyira mu ttaka kyenkola nsobola okuleeta loole ya malamu nenjiyiwa wabadde azannyira addamu okuzannyira batagenda kuzannyira ku mayinja kati bayiye loole ya malamu wali bwemubadde muzannyira. Pozi nzijukiza abaana balenzi abeemanyiiza omuze gwakaki bakayita kasabbuuni mu kakomi. Kasabbuuni kabiyingiriddemu butto ne mwenyugootola ne mukola ki nga mwekozesa olw'okuba amaanyi mumanyi nti amaanyi gajja kuba gabagwamu gagendere ddala. Ate nze nga si kyenjagala kubanga n'obufumbo bwe bujja kuyuugayuuga butandika okutaataagana. Abakyala bangi nnyo bava mu babbaabwe kubanga banafu era bw'oliba okugira entagala bbiri tomalaako tokola ki tolinda kugamba ebyo butamalaako tolinda kuwoza nti ate eddakiika bbiri baba bakasimbulako bakabaduumira mu kigende nga yeki agamba nti mmazeemu akagoba nedda kuba essimu 0752 432 0752 432 ojja kubanga bakuyita tripod kugulu kwa tripod ng'obeera ng'eccupa tebagenda kutta abaana b'abandi kati wakafa emirundi emeka ye mbuuliraayo omwe yali agambye nti ono yabadde nga tripod n'enzirukayo. So n'olwekyo tujja kubanga buli kimu kyonna tukikolera bulungi nnyo naye ng'era mbajjukiza omuzannyo woweeguli Megatron Media yo yaguze dda tiketi zaayo 3 n'abalala mujja kukola tusasasula tiketi ogenda kutukolako bwe twekuba tiketi ogenda tukola baani alibazeeko kuba tebasobola Megatron tekikola mpozi nze kuba sibamanyi mu buyaayi nze kagati oli muntu waffe tesabitakuwagira ne Kasuku naye simulinaamu ttabu simulinako ttabu ate ye muntu atuukiriza okukira gavumenti asinga ne gavumenti Kasuku atuukiriza okusinga gavumenti oyagala wambya Kasuku nga tunagula ttabu wangi ngamba Kasuku atuukiriza okusinga gavumenti nze ngamba Kasuku ate gwe nkwogeddeko omanyi kati njagala bana kino mukiyige bw'omubeeranga kati oli musiraamu bw'ogenda muzikiti nga sheeka agamba abantu abatasaala mwabaliwo abazze okusaala ate togamba nti ate nze sizze aba agamba batakola ki nze kati mbadde ngamba oli Kasuku gwe ate nkugambako ki nga tolina kyewaganye kutuukiriza nze bwe njogera kuba ataatuukiriza abaali bansuubizza naye yo Megatron manyi nti ejja kukola ki ejja kikola n'abalala nabawadde essimu mwagiwulidde 0752 432 nga osindika sente za tikiti nga nsobola okuba nti nzigula ne bwe tuzigabira abantu mwe ba MP okwonoona sente zammwe nga mugenda mu bantu mubayitamu bwe magulire omwenge naki bagulire tiketi bajje balaba omuzannyo guno banagenda okuvaamu nga bakutegedde ne manifesto yo bajja kubanga bagitegeera bulungi. Muzeyi Kagato weetondera omuntu gongambye mbu oyagala kugamba so then nange ngambe abayudicate mbasembyeyo wagundi waba Kamilio bambi bakamilio nabaduli nagenda twali tuwogeraawo nga niganda baba postinze eki Kamilio na postinze video nga agamba nti bagenda mulongoosa naye nga atali nabyalya kati nze kuba nagenda ko musomero ekimala
ate n'ebyo nina kyembimanya naye ngamba ndi omuntu kubagenda okulongoosa alekerawo okulya nga ebula essaawa 10 na mmeka naye nafunye okuwabulwa omu ku bantu be abamuli ku lusegere. In fact netwogera netunyumiza ddala for something like 5 minutes babadde nga tukubaganya ebirowoozo ku bulamu n'embeera yago ne bagamba nti bamulongooseza n'omulongoosa naye nagenda omulaba eno tuba tukyali olunaku luba lukyali lulala luba lulala neringa lulala kati nagenda omulaba nga alya eri lwali lwakubiri naye ate nga wano already lwali lwakuki lwakusatu kati nga ndabanga ekitasoboka muntu ku lwokusatu olwo bwe yali agamba ndi bagenda kunongosa some hours nga ndowooza nti oba kyali kyabudde obwo naye kyali nga ekyabula waliwo kyabula essaawa zaalinga 21 oba 22 so yali asobola okulya nabadde nkirabye mu ange eyo naye we sorted it out era ffe nga wana ba Megatron tukubagaliza okusuuka Dr. Jose Chameleone we love you we celebrate you suuka mangu tukulinze Uganda nze siyinza kubaako kyenjogera kibi ku Chameleone kubanga Chameleone naye njogera ne bwayimirirawo nga tuli mu kamera bwetti yeebuuze nti bayita FM Music Studio nze nasooka okugula ku Jose Chameleone album eyasooka eya Mama Mia kati sirowooza ninyize ate nze yasooka okumwagala bano bonna abamuliko abamuleekaanirako bamulabye bulabi nze ng'akyalina DJ ng'akyali MC nga najja nga tuli mu sensa twasooka kuba ne company bagita sensa music musoba tu profilingeko Dr. Jose so tujja kubanga tugenda maaso mutubuulire Jose omutuufu okuva emabega mpaka wano waali olaba otya ku Manda tujja kiba kyetaaga omanyi abantu abamu bw'oba oyogera ku bimukutteko ayinza okuwulira obubi nandikyagadde nnyo with his consent oyinza okumuyogera nga inasooka mala kukkiriza yes oteekwa okufuna consent ye ebyo bintu nze bwe nti bwe mbigobera kyova olaba nze sibeerangako mu buvuyo bwakuŋŋamba nti gwe gundi abantu eyo mbalaba basobola n'omuyita ndi jangu onkole interview ne bamukubirayo babeerayo eyo ffe tubasanga kati butafunda baba tebafunye consent ndowooza baganda baffe aba Udicate ennaku z'omwezi nga 4 mpaka nga 5 omwezi ogwa July 2025 gwe guno gwennyini omwaka Udicate egenda beerawo mu ggwanga eri America Texas Dallas gwe wenna ayagala obeera part of this event gundi yaabwe yakugulwa dola bisatu zokka oziteeka mu Post Bank ayagala invitation ayagala okwatendinga ayagala okushowcasinga any culture you want so bakubire ku namba zaabwe omanye ebikirawo enamba eri +197 27991241 be bannaffe aba Udicate akosane Victoria University bannaye match intake ebulako obubuzi wiiki emu yokka so abazadde mudduke mangu muwandiise abaana certificate courses okutandikira ku cosmetology byonna gyebiri siraba lwaki omwana omutwala mu bisomo gy'emikono mutwale ku Victoria University balina courses za certificate kutandikira na cosmetology mutwale y'abaana basome okusoma kya bugagga nnyo omuzadde tolina kyoliwa mwana mu bulamu bwansi eno okujjako okumusomesa so musule bulungi mweraba naawe obanga osibula ogamba